mawulire ng'omusominze Shakira Nabira. Namungi w'omuntu yiye ku kisaawe Kawempe okukumatikira g'abayizi abadde basomeseddwa Pasaidi Uganda mu matendekero ag'enjawulo mu nteekateeka ya Yellow Power. Bakira bino bibadde bigenda mu maaso ng'omusasi waffe Franklin Mugerwawaali. Kisaawe Kawempe mukolo gw'amatikkira g'abayizi abakukuse mu bintu eby'enjawulo nga bano bakwatiddwako abantu ab'enjawulo wansi wa Pasaidi Uganda ne Yellow Power y'abaffe. Pasaidi Uganda kyeki? Pasaidi Uganda kitongole ekyetongodde kulya nnyaffe. Kino omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yasima n'akiggulawo mu mwaka gwa 2022 era wano obujjuvu obuyinza n'akukwasa omuwabuzi bw'Oweekitiibwa Odweke Lwabo n'ekigendererwa ekyokutumbula ebyobusuubuzi okwongera ku miwendo gy'ebintu ebikolebwa mu ggwanga wamu n'okubyongerako omutindo gye buguddeko. Bannayuganda bazze bagobesebwa ebyamaguzi byabwe mu mawanga gye babitwala okubifunira akatale ensonga gye bawa butaba ku mutindo. Era wano kyawaliriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okutandikawo ekitongole kino okuyamba bannansi abaali bayita mu kusoomoozebwa kuno. Era kino kyatambuzibwa amawanga okwetooloola ensi yonna nga bayita mu ministries ez'enjawulo. Bannayuganda bagamba nti kibayambye nnyo okwongera ku nnyingiza y'ensimbi mu nsawo zaabwe oluvannyuma lw'ebyamaguzi byabwe okwongera okwettanira olw'omutindo gwa Pasaidi Uganda. Pasaidi Uganda tekomye waggulu wokka, etuukidde ddala ne ku muntu wa wansi ng'eyita mu Oweekitiibwa Frank Kagonyera azaalabwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ekigendererwa ekyokulaba omuntu wa wansi embeera gy'ayitamu. Wano nno bangi bazze bakwatibwako era nasuubiza okutumbula emirimu gyabwe n'okwongera omutindo gw'eyo bye bakola nga n'abamu ku bo olwaleero batikkiddwa mu eyo bye bakuguseemu wano ku gulawundi. Kaweefube ono yakulemberwamu Oweekitiibwa Kasagga Gerald n'abawagizi b'NRM wansi wa Yellow Power newankubadde kino tekisosola mu nzikiriza mu mawanga oba kibiina kya byabufuzi wabula kya bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Yellow Power Development Association mukaweefube ono erina bingi byeteekeddeteekedde abatikkiddwa olw'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Balina ba coordinators ne ba project leaders bangi. Ezimu ku project government zeetendese ziwerera ddala 398 n'ekigendererwa ekyokulaba ng'ebikolebwa bitwalibwa mu nsi z'ebweru okunoonya akatale olw'offe ensimbi twenogere. Franklin Mugerwa lw'ekitongole ky'amawulire. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa wasinzidde n'akubiriza abatikiddwa okuteeka bye bayize mu nkola kisobozese ne bannaabwe abalala okubayigirako. To my comrades, my son Rabogo. Biakatonda, Rubera Kubanto. I love the son of mine. He's a director of VIP. Oh, my son. Oh, thank you. Security personnel around. Never Kuja. Oh, my son. Today, I want to thank all of you. Mwebare Kuja. These graduates. Mwebare Kusoma. Rabogo came to me, you know, Rabogo calls me Daddy. I told him, no, call me Dada. Because in Uganda, Omwana Muzara Murunya, Obatata Wichikacho now. So he came to me, and he told me a good idea. What he told me, your number, the mom was, what is that good idea that you have? Rabogo told me, to Agarukurama na tokwa takumontoa wansi. How? So, Rabogo told me, to Agarukurama batuba kore bintu ebirungi. To Agarukurama mutindo. You understand? So he told me, abantu tebaina butare
bakorera ikintu cyonka. You understand? Then he told me in Godombi that by now over 7 me, I had that. Then he told me abantu bakora by na capital. I said, oh, that is very good. So nangamba bavubuka by no meremo. I said, in order to get kuba meremo. Where Ugandans have to get what? Jobs. So what I did, yangamba inaba vubuka. Abari mu Europower. Then asked him, what is Europower? Narish Chimani. But when he told me about Europower, I said, oh, that is a very good idea. Tujue kuba kugirira. Tureka uko gukorera ikintu cyonka. So, the solution because Rwabogo si wabigambo wabikorwa. It is a matter of action. Rwabogo is a matter of action. Ayogera nyo ayogera katono. So I called the Frank Kagonyera, the mutume wa bya Katonda. Then I told him jagaraba nabana bainabe basomye tubayambe ko oba myezi mukaga oba mwaka tubatikire. This is what is happening now. Muita muzukuru. Never muzukuru. So where is my daughter? Forgive me. You remember this? Wait a minute about my coffee. So what we want to do, per se, do your products, tukorenga bya mutindo, pagara mutindo, pagara mu rujo enkoko, kozi wave twine nyonyi, wave Uganda Airlines, pagara mu rujo enkoko, oturena majigo munyonyi, ugire China otunde. Abo masaka washoboka pagara mu fune esenere, oturena zowano, ugire Dubai otunde yukamba. Uzatumane tubate tukoze kurakurana. So the same thing tulina bakafurumu technology. Where are these boys? Sanikura Somopede. Sanikura Somopede. Where is this team of Sanikura Somopede? They are technology. Abazukuru bakafuru mu technology basobora gukora ibintu binjyaburo cause butwara bibi akatonda twagara tubakugure tubatware Russia bakumeho wano nafe tukore nuclear. You understand? Karuka sagara mukaworere for us as NRM tubadesha tuma abantu ne baba de bankwe. They don't bring things to the ground. You understand? Twabawa omoga ewatuka Maria mweko nezitatuka PDM Parish Development izatuka muraba mabati wagasanga wa tell me amabatike karamoja where did they fight it murujano abantu so government igenda kugira darawansi ku ground ira nibyo emutwele sente. That is him. That is him. Nabagane shuwa bigambo wabikorwa. You understand? So the certificate that you've got from Yakatonda is singana de buriye makerere. Kusobana okwesimba wo. You understand? Yes. Osobora kunesimba ko nange osobora kunesimba ko atine kuya. Usobora kujyana n'isima wese de kumanene de demoni turamuria. There is a spirit of king. Naumbe my daughter, ubira kubantu. Where is Pastor Sozo? Kasangati. Oh, I love this thing.
bayina bana bebarundarunda abayaga bamaraya bebari wari bebari mu kutikira so ikamba se izebera kutikira spiritual so abanyakiribo so with all that I want to wish you the best of luck. I remain His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Okay. Thank you. Alogega badama ulire ng'omusominze Shakira Nabiralo musiibe bulungi mweraba. Ezo ngalo tono, mwogere ngalo.